Zali wagase kukuloze Judith kawesi munange no nkugamba kimu kyoberenga otwekwata nnyo naddala mu kaseera kano tuberenga ennaku zino tuzifule nnyuvu tuzifule ez'enjawulo gyoli eyo kuba kyemanya abasinga mwatandise dda okubeeranga mugenda ewaka abasinga business mwazigaddewo mu kibuga abasinga mutandise okugenda mu byalo so kati waba otuuse mu kyalo tibye eryo abakulu abakuuma ebyobulamu abakugu mu byobulamu batulabudde obutagenda mu byalo mukimayoki ati waliwo abagenze mbadde manyi nti tozirabye abantu ngere kuba nga tuvumirira kintu ekyo obutagenda mu byalo basindike busindisi sente bagenze dda kituufu abo bazze mu byalo temubakiriza kwetaayataaya kale naye abatuuseeyo wekumire ku podium beera ng'olaba podium tulakalira mangi ge tukuleetedde omuli Doni Bahati olwaliro ayugumiza ekibuga Kampala yasibye ku mimwa gy'abantu njogedde bubi jodi atokisusa bagambye sayiwa kisuse kiwanisa nnyo gamba Doni Bahati asibye ku mimwa okusinga ennyonyeze eyafosi getulese Uganda efunye eyabasi Doni Bahati wabanga avudde era akolawo akatiisa omuntu omuwa amasappege Desemba ebeera y'abasamasaibu okimanyi mwanyiraze Medicine nga biseera ebyo ng'akyazitowa nnyo nebasesanga kakati tewangamba nti olaba mati niweekumerwa nakugamba yayabikayambala siripa za umoja Medicine ngo nowakabikanga levo zakakkanamuko levo zakakkanamuko ebiseera bijeni mugenzi nga akyali wayivanise mwanga ate kwekumanyi kasitove watu lotamwogerako nga botakyayogera ku Saalongo Siraji kitegeeza ne ku ground taliiko ate bula white kakati ebiseera ebyo ayina enkola waba agenda wano mu January February ngagamba nti Medicine Ntongo Kampala mukwasizza nze ngenze South Africa bwenkomawo ng'omunkwasa era buli yekomangawo ng'ayingidde wadi nga Medicine Ntongo alina okukola omukolo n'agamba nti ayivanisa mwanga naye kakati ebintu ebyo nga byasaanawo nnyo nga byasaanawo mangu fifide kwini yangano zironde era kyekimu kyensinga okumwevumako nga tetulina wanerwaka kale naye nga olunaku olwaleero kapale kayivanise mwanga kali ku ambiance ebiseera ebyo yagenda ku makya namusangano n'agamba gwe nkubuulire mbadde ensubwa ndi ate ki omanyi sente zenjodde eri z'omulaba nvudde n'akakadde nga jesinjola buyozi kati abala bafunye mmeka kale naye ng'olunaku olwaleero tufunye mwana mulenzi Doni Bahati omu ku badoni be tulina mu kibuga Kampala abajjemu aluddemu naye leka nnyanjula omugagga n'ebitiibwa bye wange yanjula omugagga munna yabaddemu emabegakawo matinindi gye yagenda n'akuba sitooli mu lupapula lwa bukedde ng'omugagga taata wa muganya okudda mu bino ebintu by'amasape era n'abinyonyola n'agamba taata yagezaako okwasaganya ekintu ekyo kyovola abadde waabwe emitiiyana nga yadda mu kulima zezo z'owulire mwanyi ze yatandikeeyo anytime from now minister oba president agenda ku faamu ye alonkinge Doni Bahati tea era yakola site Doni Bahati site nene muganda nga emitiiyana erimu freedom site nga 3 emitiiyana eyo Doni Bahati era omugagga Doni Bahati tunyumiza bingi ne tumubuuza ne ku nnyambala etrending ennaku zino gy'alina ne tumugamba munnaffe gwe okikola otya kuba luligoye lw'osula ku mubiri gwo lugwera mu dola ate nno dola ezigulira ddala poloti wano yajoga abatizedi bamukaba mu covid netizedi yava yakozeeyo ebikolobero yava yakademi citizedi eyo girlfriend wa Diamond Platinum era olutalo nalwo tululeese oluli wakati awo olutalo lw'omukazi tekugwa ebiseera ebyo tuli mu covid wano lockdown eryekambwe nnyo n'agamba nti Uganda sijja gisobola sente zange ezirina nga n'okweyagala kange netizedi era Diamond yaddukira wa IGP weeyo namugamba nti bannayuganda basindisa omuntu agezaako okwonoona ekifaananyi kyange alivenjinge naye Doni Bahati naye ndaba abafaanana yakwata baganda be bonna bonna natwala TZ ne baggala mabaala ku mabaala wooteri ez'ebbeeyi nga ze basulamu kati gye byaggwera ebyo yasanga Joyce Miss TZ
gye yamusanga kananga bafunye omukwano nga bamukwano Diamond Platinum jjukira Muniikini wa Joyce alaba enkolagana y'ono essente zisika omwana muwala oli magnet eya ssente mu scale n'agamba magnet eyo gimanyi basindise revenge kati Diamond yatugamba ki kati jjukira ono ali yenga yatutwalako jjukira we South Africa kati zali we South Africa Diamond yali alowooza basindise ono ku revenginga amuleko omukyala saimojoza n'omugagga onkiikiriddemu annyina era ategeeza ensonga yajogeddeko bulungi Diamond Platinum agambye nti amulinako olutalo ye mukwano gwa Joyce kakati ebisigadde bya Diamond yamanyi byali omanyi omugagga ayagala nnyo essaawa ezedde yebadde ya mmeka gy'abadde akulaga tugugulinge omwami kuva ku nsawo eri gye yali mu gundi night mwayogera bingi nti kiti ensawo zitambulamu za justice za passion ne mwogera kati kuluna abalese mu gugulinge essaawa sooka omutuwe tutandika oba nakiwana Diamond obuzibu bwe tulina ebintu bino bigula bbeeyi kitwagala naffe tugale inspire naye dulina balaga essaawa yange yali Chad Mill essaawa eyo temwagyogerako nnyo bagifuula nga yabbeeyi nnyo nnyo Uganda tuba twakava mu pate Ashpapi n'agigula n'agiteekako ne bakomentinga nnyo ku Ashpapi okusinga eyange ng'ate eze ndi waawano bo basuubira owaawano yetasobola kuba na kyabbeeyi tubimanyi osobola okuba nabyo tusaba otubulire ku details babigogo eringe basome busoma erinnya baleme kuntawanyanga luli mu December Richard Miller omanyi ebintu bino bannaffe betwayigirako bakazola baani bwe babeeranga n'abagagga bwe bati ngamugambe nosooka ogindekere obanze ngenda kulekera mu siti obanze nkulekere mu siti eno nno bayiyawe nali ekyajinguza nali njiguze ng'ekivumo olw'okuba nti essaawa yange eri mwagaano giri kuganizinga kwe kwagala ogikola ki okuleeta eno kukakasa nti kabe eri nagula ya bbeeyi nsobola n'okugattako endala ey'ebbeeyi naye Donis Bahati obadde osirise Kampala yonna ekwebuze gamba Doni Bahati asirise yaggwamu yakola kitiki mbaddeyo nga ndi mu kulima era nga ndi mu kuzimba nga ndi mu kulongoosa ate naabeera nga nzungazunga bwe ntyo ng'omuntu omwavu basange nga ndi mu kutaayaya ng'omwana omuto n'ozimba biki ebyo Doni Bahati nze ndi ku Doni Bahati City oba ow'Ekigango City kutiisatiisa ate nolaba ekintu kino mukirabanga ekyokusaaga wallahi nze simensioninga nga kintu ate ne sitakituukiriza Doni Bahati wakutte nga olaba Freedom City n'ogizimba eyo giveeka ate ebyo biwero ekyo kizimbe kati olaba oba olina ekifaananyi kya bagiyita Sun City mwoyingira wabaawo omugga kubaako ennyanja kubaako ebisulo kwegamba ekifo ekisanyukirwamu ekyetongodde ekibuga ekiri kyokka kuba omwaka guno tukimanyi akabaga tekaliiyo kabaga ko tewali naye leero mbadde nali nabeetegeka mwankoze bubi nnyo tekate kukisusa olidde eno nkola bubi naye alhamdulillah lajja bampamu ogwokubiri kuba nali neetegeka naye ate tugenda okuva mu kabaga kali nga mukadde wakugamba bino ebintu biveemu bino ebintu biveemu takwagala mu masappe amasappe go yagangobamu nandayirekitinga omusajja bwali mutta era kiwa nkikoze ekimenteyinize kyasinga okwagala kati ekikola Doni Bahati tukusubire mu ki festival season yeno era ndowooza special invites mukwano tunyumirwe mbulira oba tetukyalina chance waliyo ka few time biki ate n'amateeka tunogagondera kuba obulwadde obulwadde bwe buli ate nga bungi Doni Bahati obadde TZ ebbanga ddene kumpi mwaka nga mulamba batugamba bavaayo ate nayo otandiseeyo entalo oyagadde girlfriend wa Diamond Platinum Miss TZ ebintu ebyo sibimanyi nnyo oli omuwala just mukwano ate namulabira ku bamuyita Martin Tanos abeeranga nerikiroozo omuvubuko yali dalasalamu takaza nnyo kati ndowooza oli bwe yatulaba n'alowooza ntulowooza mukyala bamututte abannayuganda bazze kumulivenga asi bwe kyali
Yo mugagga leero sayiba. Lubega. Nkolako. Agunze suuti ogirabye. Agigunze ne kakuze Don Bati kwegayide ne wali je twachakelanga ku Palo of Africa. Bagalamiza ne bakuba kiboka maje era akasento batugende tukalire wakati simanyi. Nenga nkolako. Tokisusa. Omugagga yogedde kukolagana ne Diamond Platinum. Kye kibatabula wakati yawo byonna byogeddeko. Kama soko tongere ddala omugagga. Angere. Naye abadde smart. Bwati ebyabijoga ebyo Don Bati. Zahara tutabaddewo. Oli wa kukido. Oli wa kukido. Bayira abasama kati mu Kampala ndoza tulina mu babiri. Don Gundiani, Don Bati, omulala Don Zera tona representing to the maximum. Na ye At least bayire bamukwano bamukwano. Ne Badi Black. Badi Black ina gwabanja kabala moyo mugundu oya kola ni gwabanja. Omuzo wa Badi Black buli bomu. Kati anoonya ina mulaga nti yomumanyi. Naye kinamukolera. Oba kimukolera. Owa ebya Badi Black omanyi kyali wange kati olumumba nti okubyogera. Obula mama Jona. Soko twongera omugagga naye olutalo lw'omukazi nga teruggwa. Mwako gwagwa nga tonnaddayo watugamba konti kati project endine ogenda kutandika okutukolera kakaawa otuseewo akakaawa tuli bulungi ate kirungi nti kaffe wadda mu bulimi tukulinde omulimi asinga Don Bati wadde waffe kubukedde tulinde omulimi asinga nja kubaako kuba bajja kunteekako ekituufu waliwo omusajja omusajja oyo namusanga mu nnyonyi agenda Netherland naye alima nkoko alunda nkoko omusajja oyo naye yansipayalinga nnyo ne mukama wammwe amushenga naye yansipayalinga nnyo ntusewa ku projekiti yaffe ya kaawa mulina just twagala elections zino zigwe tulabe embeera bwenaabeera tutandike kola Don Bati bagita Don East African Don Best East African Coffee. Don Best East African Coffee. Yegwe omuntu omu muganda wange ku bali ba sente agenda okusooka okukola ekintu ekinene mu ggwanga Uganda. Era ndiwo mu ggwanga mukyakase ekyaliwo. Oliwo Zera Don. Ate nga oli watukanga nojja n'ensawo etalimu wadde ki up to now buli omu yeebuuza ensawo naye yali muki. Nanti ensawo yali mu lwenyi jaketi yange wuulo. Bw'otunuulira abasajja babeera ne fashion bags ng'abakazi babeera n'ensawo ebiseera byali bya rain season najja ne wuulu naye lwakuba abantu abamu bo baba balowooza mulimu sente zimbonyezaabonyezo zikola okuntuusa wano siziragajjalira bwetyo era enseka y'abagagga yeeyo ensawo okozi yagiwaani kujja kugundi jaketi kudi yagende nayo saniyo ensawo n'agiwaani jaketi sani yagende nayo omugagga yava mu bbaala nga talina kyalina omanyi saniyo personal assistant wa mukyala wagundi wa buchaman kati nayo yafuna jaketi eyo gyebaogerako eyo n'agitwala wa buchaman n'agitimba waggulu eryawo ebeeterayo wa buchaman kijikizo kiri awo nti bannaye eno yabbayi temugijjanga wano n'agiwanika waggulu wa buchaman kale naye ng'omugagga saimu obadde oyina kyogera ku mugagga nga tetunamuvaako mugagga yoyo omu ku bagagga abalina mikwano gyabwe nga ye ababeererawo agamba nti covid wuuyo kikino ti Christmas yiyo kikyo manyi abagagga bala mubeereeyo muganda wange ffe ne tukola bwetu ne twogera bwogezi nga tomanyi kubira ku bantu kasimu naye baati muganda nga akasimu akakuba era ne Christmas abaana abatereezezza nakyo ne yaŋŋambye yakozeeko ndijjo addako Kimura Mahadi nditone kiriya nnyo ne Saimo Christmas bangaye mwagifunye dda tekigaana oyinza okuba akasimu gandi bannaye nze ebinkwatidde eno naye Christmas ennungi kale naye nga Katolu bw'amakulembeddemu abayimbi okugenda mu kooti okwabira gavumenti ate ajagaza ati twamuwagenda aliye kati ku mulundi guno bayiza yali yasaba ng'ayagala ddeyo tulye ffenna naye simanyi oba kinaasoboka naye amaanyi ga Carlton Gold yanagasobola mukono mukabi naye olunaku olwaleero Lwama atuuzizza olukiiko lw'abannamawulire n'abanyonnyola ensonga zino wammanga agamba nti mu mbeera yonna keetonye kagwake gavumenti bagikuba mu mbuga z'amateeka ensonga enkulu kwe bagala osinziira bagamba nti
gavumenti ekotogedde nnyo abayimbi abasindika ngabo ba artist eri mu parliament batutu basobole okututaasa ali kyo kisooka Katolo Bwama kikwata ku atina so yonna bayimbi banakatema n'abalabona bonna nti bakotogedde nnyo mu COVID-19 tebawa ku mmere baganye okukola olwa COVID aliwo ale bagenda okulaba omunigeria azze kuno akola kati bagala sinziiraawo bazimbye omusango ye gwagamba nti guno omusango muzibu nnyo era gw'amaanyi nnyo bakubaliddemu nga bagala babaliyirira obuwumbi 2 nga industry ogugwo ogw'ebitabo bagusala gundi January ogwono January 19 nga kalulu kawedde simanyi bagunda musinga bagenda musasuza omusala gwe twadde tumuwa parliament emyaka 5 gyonna abagamba bagambye nti atandikiraawo nekyo enjawulo nti atandikiraawo bali mu kisanja kirala so Katolo Bwama agamba nti leero gavumenti basala ogitwala mu kooti era agambye bonna abasaaga balowooza nti guno musango munafu nnyo bonga bo abatunuulira ewale nnyo bagulabye nga gw'amaanyi naye Katolo Bwama agenda n'atandika ensonga ze zino abantu ne bamulabanga asaaga naye amala n'aziggusa alese ne bannamateeka yes amala n'aziggusa kyemmanyi ku mwami yatandika ebintu bino n'olabanga ebyakatemba ng'ebyaki naye amala n'aggusa ensonga Katolo Bwama ensonga yagundi kiwojjolo eyo no Nigeria yabadde wano yamulumye nnyo olaba n'amanya yagayize n'ogole agatemi yani temi ali buli gyali tagogera agaba omale amuyita male wabadde amuyita omale wadde amuyita male yonako olwaleero amuyita kingishaha soko tuwe ku mukulu Katolo Bwama mukama mulungi by the way yali coveringa bulungi babakawo yali mu ddwaliro bambi nga y'omu ebitagira ddala essaala y'omu ku basajja abaninako omukono okutuuka wano wendi tuwe gundi wabba tuwe Katolo Bwama linda tuwe Katolo Bwama eyasooka obeera ndijjo badde kimwanyigaze yamugamba twala eri eddogo ly'abakulu bo okimanyi baguli bona ogundi ono Lutaaya Sekamatte nemisaki bonna bayita mikono gyo kakati noli wabaaneve mutamanyi Maulana Andre bonna twali eyo nga tutoba yalinako ku lutalo olwali olw'amaanyi wakati wa Dolini Mutiibwa ne Aruna Mubiru omanyi olwo ekitooke ekifansalira lwali lwa bandi oluyimba nga lwa bandi kati Aruna Mubiru yamera amawagali adi yagundi Katolo Bwama yali agala Dolini Mutiibwa aluyimbe Dolini Mutiibwa nga bamutwala ku studio Aruna Mubiru n'agenda n'asuule wa misati kojja oluyimba lwange balubba mpaka kumutwala ku luliko kale omusajja omu kukkiriza mu nsonga zino Alex n'amatoke kubuzizaako oli wano ku live ngambye Judy webale kunyirira bambi munange tubeerayo eno kale soko tuwe ku mukulu Katolo Bwama omu ku bamenta bange bannange kati amuno omusanga abantu bagula bange ogwo okusanga but it's a very beautiful case it's a very good case liberating artists okuva mu busibe betubadde bwange ebbanga lyonna fe gavumenti erinayo nteekateeka ne boogenda mu ministry terinayo nteekateeka y'abaartist guno omwaka ne ministry ya culture tebagiwa na sente they didn't give it money naye surviving it here twagala artistic fund twagala amasomero twagala ondaba ngeri nyingi tusobola okutundamu ebintu byaffe naye tetusobola bikola kwa gavumenti terina budget tetuteeka ku budget ku bintu byayo twatuukibwa honorable n'ekibiina kya tawo kyemulugunya ku mbeera abayimbi ne bannakatemba bye bayisiddwamu mu kaseera kano aka COVID-19 era ne tutwala gavumenti mu mbuga z'amateeka ekitongole kya KCCA ekitongole kya NEMA kampani ya East Meats West Limited omukulu Dungu Ivan akolanga Dungu Events ne Kasana Events Limited nga ensonga twatwala mu mbuga z'amateeka lw'abakulu wano kulaga butali bumativu engeri gavumenti gyetayambye bayimbi na bannakatemba akaseera kano aka COVID-19. naye fero gavumenti ekitunyinza ku gavumenti
omulimu gwaffe tegulabanga by the way, tegulabanga mulimu, tegulabanga ekintu ekitaliiwo by the way. Gama kati obwamakanika gavumenti ebulabanga bwa mulimu gw'amaanyi, okuyimba tekulabanga mulimu. Toyina okusooka okujugira basooka ne baggala Bobi Wine ne abantu abasinga ne balowooza nti affe tetujja kikola ki tekijja tutuuka ku twala tweyisa mu kiryo kyange kumbe ekizike kikomawo kunona balala kati ffenna batuggala. Naye nze nja kugamba nti those who collaborated and those who resisted ended up in the same boat. Okay, waliwo abuuziza wano ndijo nti Katolo bw'amabadde mu palamenti okumala emyaka 5 yali amentioninzeeko ensonga ya MGD aranise okukola kati ngataliko nfuufu abadde ayogera yensonga lwaki akulembeddemu kino spearheadings naye ebintu abayimbi bizibu kati oba ekyajjo kyakomyewo ate kati ekyajjo ekyajjo kyanjawulo ku kino ekyajjo kyabadde nga baga nti bapromota bafunye kasente naffe nga art industry fraternity yonna tuzeetaaga kanatona agamba nti onakyali kuomale gwakomezaawo katulaba tukyali awo nga twafuna ekirala nga tufunayo omulala oba lwaki twabigusawo kale naye ng'omwaka guno December no watuukidde atuvuze speed nene nnyo nga mwe mulina ensonga eya pastani Siraje ye yaviirako bino byonna kati ekomera linyiga gundi akyaliyo nabbi omukazi ate Kiggo bena tebamugundi ayosa kakati nonako olwaleero Pastor Mondo abadde alina okulabikako mu kooti olunaku olwaleero naye Pastor Mondo gulogabadde mazaalibwa ge naye agambye gundi mulabi bannaye nabbi omukazi uyo mulamuzi wo akamasanyu yamusindika kale Pastor Mondo aganye ogenda mu kooti n'agamba yalwadde korona muluma naga atalina gasiiga abantu korona kati owo etajja naye nga yagenda mu kuzimu kugunja wiiki ng'emwe mabege wa ye wiiki emusi wiiki bbiri kale ate nga yagenda ya full figure bali bamunyigisiza amujukira ngera agambye naye kyentegeddeko olwaleero abadde asigalayo kyentegeddeko kakati korona owo etajja kuwona bakutwale mu karantini guwedde nga guwedde tajja kuwona kuba kati korona eka yamutaasa obutagenda mu kooti gundi mukyalo oli gwe bali mu kunoonyerezaako okusaasira kunoonya bujulizi bwongera kiri nti yagenda mu kyaki yagendayo ngaani naye looya w'abagundi abo looya wa Pastor Mondo yomu n'owa Siraje n'onabbi omukazi olunaku olwaleero looya agambye nti Pastor Siraje teyeegana misango gye bamuggulako kubanga bana bamuloopa abagaa nti yabajjako ssente kyatakkiriza nti abajjangako ssente naye agamba kituufu alina ekibiina ekisakira abantu obuyambi era eposi gye yaliko nti ekibiina kino kyali kikola omulimu gwakyo ennyingo namba 3 ey'okusakira abantu abo abateesobola obuyambi so kye yaliko otuuka okubeera n'essomero nga teweesobola bali eri abaloopa simulina kumanya bali baagala nnyingi katusooke tubafune provisions of the Penal Code Act of this country, and in particular these sections 3931 and 394. The particulars of the charge are that you, Nakaima Margaret, also known as Maggie Kaima, on the 15th day of November the year 2020, between Kampala and Mutukula border in Totera district, you assisted Semanda Siraje, who to your knowledge was guilty of an offense, in order to enable him escape punishment. Your Worship, I rise on a point of preliminary objection in respect to charges brought against Pastor Siraji Semanda, Margaret Nakaima, and charges also brought against Margaret Nakaima, alias Maggie Kaima. My colleague wanted to explain that point, but it's okay, I can explain that. We read to that Pastor Mondo Mucha as well, but Mondo Mucha is not in court today because he was recently diagnosed with COVID-19.
That's the reason he's not in court worship. He's undergoing treatment and is ready to appear as soon as he's discharged and probably upon criminal summons being served on him in worship. He's more than ready to appear and respond to the charges brought against him. Okay, bwe bityo bibadde mu kooti. Pastor Mondo oba ng'olina korona bituufu bambi omukama akuwonye. Pastor Mondo mulege. Pastor Mondo nga agwa akafaananyi omanyi kundi yayingira takozesa mwezi Pastor Sirajo webiri Magi Kayima agenda ne mwezi kati Pastor Mondo buli wako akafaananyi ng'alaba bali bamaze ebbanga eryo kati tulabira na ku Zoom naga nti nzadde awantu wakiri kuona kankwati uno six packs tayagala kuvaayo nazo nati ekobera ngali nyige atuteka wewe ticha rais ticha yogero ruwa ere kubuni mwagende eri wagulu eriye mwali mukozeeshi nza kunyukunyumiza nze ticha namutegera ticha asinga ndoza ne bamaseke dibe ticha gola ticha yogero ruwalabu ekiro kyonna nasoma simanyi sura tali pati asimanyi tichinga nze ndi mulinso nina yonange mbiga baba sibirawa jalo kunyumiza era walwera nawe twabula Edisa musuza kulida kwa mnyo ticha manyo luwalabu ticha manyo kurani muga katona mukulya sala ngekale naye nga tubabuzaako bwera bikolo gyaffe ababadde batulabira ku live tibwe balejo mwe balire ddala kamba tuminako wano katini Rashida Nasiwa Dabirie Eva Fatuma Naiga na Buzale Kalibala Fatuma Dani Byansi Suzani Namubiru Namanda Shadia Mpanga Esther mwena muli banji bikwano gyaffe naye nga tubagalanye tukola n'abantu bangi nnyo abayimiriza osheno Kimra ye producer affe Mahadi abadde eri ate nga ne Javis abadde no camera and mujala Javis yani yogera omukazi nawe tuve wano toyingira mukazi nandasalawo kale bikwano gyaffe bwenda tubagaliza akawugeza akalungi omukama Katonda abakuume mwera kasalabe kya mukiduula mutubulire mwawangula mutya ate nno kyali kyangu nnyo nanyiga sita 185 sita 88 hash naawe osobola okuwangula